ekiri mu Uganda Law Society kissa kinegula. Munnange ate eyagezezzaako okubeera nga akola kye bayita attempted coup ng'agezaako kuwamba obuyinza mu Uganda Law Society, ate munnange tagobedde, takwatiddwa ku nkoona. Ssemakadde akyaliwo nnyo, era nga ne Vice President asiimwe bavuddeyo ne boogera ku byabaddewo byonna. Muganda wange omusajja amanyikiddwa nga Munaabi, ono ye Secretary Philip Munaabi, agobeddwa era nga ba council members bamugobye olw'okugezaako okuwamba obuyinza bwa Uganda Law Society. Mu bigambo bye Ssemakadde nga sinaba kubeera nga ngenda ewala ennyo, ategeezezza n'agamba nti Kapa bwe bateriiwo emmese munnange zeefuula ekirala, zitandika okuzannya, naye Kapa bw'evaayo nga zisirika. Era munnange nga basinziira ku electronic meeting eyabaddewo nga November 2024, abamu ku ba council members omwabadde Ssemakadde, Vice President Asiimwe Anthony, Treasurer Isiko Arthur wamu ne ba council members abalala okuva mu Eastern ne Western okukosa ne Northern Regions, bonna bavumiridde ekikolwa ekyababiri bano, Secretary Philip Munaabi okukosa ne Central Council member Geoffrey Tulyamusiima. Bwe bati munnange batyobodde nnyo ekitiibwa ekya council, bakwatibwe ku nkoona ne bagobwa. Newankubadde nga munnange oyinza okugamba nti Uganda Law Society yeetaaga okufuna engeri yonna gyeresolvingamu oba gye yeetereezaamu, gyeresolvingamu issues zaabwe, oba si kyo kwegamba bayinza okulabikanga oba ekitagasa eri general public. Naye bino byonna gwe ampuliriza njagala omanye nti byekuusa kukubeera nti waliwo obwannantagambwako. Ssemakadde embeera eno okuva yajja mu ofiisi neetandika okubeera nga ebeerawo, kubanga waliwo abakiri emabega ate nga beetwala okuba nti banene, era munnange nga bano be balabika nti baagala okubeera nga bayawulayawulamu mu Uganda Law Society nti kakati mukole muti kubanga bo beefuula okuba nti batatutanya amateeka. Naye ng'ekituufu kiri nti Ssemakadde yajjanga kiddo, era ebbugumu lyaleese mu Uganda Law Society lyakujjukirwa ebbanga lyonna. Kakati munnange bino mu kubikubuulira akawonvu n'akagga, Uganda Law Society bano ate munnange mu ngeri ey'enkyukakyuka gamba bizuga nti ate ebintu bikyuse ne bidda ku sayidi endala, kubanga twasoose kukitegeera nti nno Ssemakadde ne Vice President we bagobeddwa. Bino byazze bitya munnange? Uganda Law Society ate bamaliriza bagobye Philip Munaabi okukosa ne council member Geoffrey Tulyamusiima oluvannyuma olw'okugezaako okubeera nga bajjako President Isaac Ssemakadde ne Vice President we Anthony Asiimwe mu ofiisi olukwe munnange bye babadde baluluse. Kakati okusalawo kino kiddiridde okubeera nga Munaabi yafulumizza statement ennaku z'omwezi nga 24 November ng'agamba nti kanso yabadde emaze okutuula n'ensalawo okugoba ababiri bano, President wa Uganda Law Society Isaac Ssemakadde ne Vice President we Asiimwe, era nga ensonga yabadde yakuzza kitiibwa ekya Uganda Law Society mu bantu eri abantu nti ekitiibwa kyayo kikomewo. Muganda wange
Munabi ng'amaze okubeera ng'akola statement eno era nga bwetyo yasaasaanye n'esasamaza abantu nabanyo ku Uganda atalaye tugafulumya nti muganda wange Ssemakadde akwatiddwa ku nkoona ne vice president we. Bano bakakasiza ku Lwomukaaga nti Uganda Law Society yeetaaga okubeera nga safeguarding reputation yaayo, ekitiibwa kyayo nga ekikuuma obanga ekirwanirira okubeera nga kibeerawo. Era mu statement gye yafulumiza omukulu ono Munabi yeerangiridde nti kati acting president nti president aliwo kati ow'ekiseera olunga awamba. Naye munnange President Ssemakadde bw'atyo yasitukiddemu n'avumirira ekikolwa ekyakoleddwa Munabi n'agamba nti dokumenti eyo eyayisiddwa Munabi wamu ne Tulyamusiima byabadde tebiriiko mutwe na magulu era nga tebikakasiddwa kanso nga tebyapuruvinze. Olwo kanso netukakasa nti dokumenti zino ebbiri ebiwandiiko bino ebibiri byayisiddwa nga tebikakasiddwa. Ekimu kyabadde kiriko ennaku z'omwezi nga 23 Novemba era nga kyabadde kiriko omutwe ogugamba nti Council Order number 1 of 2024 expulsion of the President and the Vice President. Council bwetu nekakasa nti documents zino ebbiri zabadde za bulimba, zabadde ng'etebugesi era munnange zakoleddwa Munabi okukosa ne Tulyamusiima bokka nga batudde ng'otaddeko n'abo ababali emabega mumanyi obulungi ennyo nti mukole muti mubawambe mugi anti balikusuulamu ofuuka omunyampi. Kakati munnange ebyavudde mu ebyo bano ababiri Munabi ne Tulyamusiima ate nga tebagobeddwa nga bagobeddwa era baba suspendize indefinitely, bagobeddwa ebyaddala butadda. Era nga bagamba nti okusalawo okusembayo kugenda kuba kukolebwa mu general meeting ennaku z'omwezi 17 December 2024. Kati kanso bwetyo neraga obwennyamivu olw'ebikolwa bya Munabi ne Tulyamusiima omwabadde okubeera nga baasa ebyama information ey'ekyama ogezaako okubeera nga bawewula bayisa olugaayo mu Uganda Law Society eri mugalo munnange essaawa eno kakati gwe bawadde ekifo ekya secretary era nga kino akiri mu kiseera naye interim secretary ng'ensonga bwe bagirisolvinga. Asiimwe bw'atyo yayisiza ekiwandiiko ng'akakasa nti the radical new bar president Isaka Ssemakadde and I, your vice president, are still in charge. Munnange ebigambo ng'ebyo byaba bitegeeza nti okugobwa kuba kumaze okubeera nga kuyiibwamu amazzi nti tebiriiyo ebyo, era muganda wange nti tetujja kubuusa namaaso kyakubeera nti tekyakoleddwa mu mateeka era ne kanso tekimanyiiko, naye nga obukulembeze buno oba leadership crisis eri mu Uganda Law Society obeegezaako okubeera ng'ekyankalanya Uganda Law Society n'enkwasaganya y'emirimu munnange eyongera okubeera nga yeeyoleka, era nga kino kikakasa bulungi nnyo nti kirabika olutalo Ssemakadde lwe yajja nalwo mu campaign ekirungi nti yajja abyogerako ng'ayogerako Attorney General n'abalala, kiba kitegeeza nti ebyo byonna tewali kubuusabuusa biba biri emabega, naye nga
banaamalako kubanga Ssemakadde ng'afuuse Ssemakadde.